Omusajja omugagga yalonda malaayo yekkubo. N'amukyusiriza obulamu. N'amuwa amaka nga gage. N'amugulira emmotoka nga takyatambuza na bigere. Naye ng'ebyo byonna abikola bamaze ebbanga nga balabagana naye nga teyeegatta naye. Nga malala teyeegatta na musajja ono. Omusajja ayagala mukyusiriza bulamu. Lumu malaayo oyo ayagala okuyingira ennyumba ye agiyingira n'ayagala okuteekawo akabaga aka birthday party ye. Omusajja omugagga n'akwata milioni 2 n'azimuwa. Mu kuzimuwa malaya n'amugamba nti ngenda kuyita mikwano gyange babeerewo. Omusajja teyakola ki? Teyagana naye. Omusajja teyaliiwo. N'amukkiriza n'okumukkiriza aleete mikwano gye baselebratinge bonna. Kati kumbe ennyumba gye bawa malaya oyo mulimu kamera. Mikwano gye bamalaya abajja banywa badigida bakuba omuziki bakola buli kimu. Malaya mu bantu be yayita mwalimu boyfriend we gwe yali aganze bali nga si mugagga oyo yamukyusiriza obulamu. Ng'omuvubuka oyo asigala. Mu kusigala nga beesanyusa ne malaya oyo era baasula bonna. Kumbe buli ekigenda mu maaso omugagga akiraba eri ku ssimu. Ng'akiraba eri ku ssimu. Naye ng'omuntu eyamukolera bino ebintu teyeegattanko naye mu kikola kya mukwano amuwa kumpi buli wiiki amuwa miliyoni ya ssente nga upkeep. Nga malaya ono obulamu bwe bwakyukira ddala. Mbooza ki ekyaddako? Ebintu byonna baabimuggyako n'addayo ne ku street n'atandika okuddamu okwetunda. Kankutuuseko vidiyo eno omwewulireko ng'ayogera. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Muli mutya baswiti mugenda bawe luno ddo lwokya naye lulimu okuyiga bw'omala okuwuliriza ng'oyiga. Kakati nina mukwano gwange yeeryamu bwe njogera okweryamu akalimu mukamanyi naye nga mune ate naamugoba mukama gw'aba aleese. Naye kirungi tali mu public ali mu private era wakabeeyi. Kati lumu aba ali eyo ku mulimu ng'afuna client ng'afuna omwami ng'omwami amubuuza bwe manjagala ekiro kyonna nsula naawe ku ssente mmeka nga mugamba $5,000 kono kale nga gaya amugamba ne kambeko wendaga nkomewo nga muwe nnamba y'essimu aba ali awo ng'omusajja amukubira nga amugamba funa kaabu onsange ku hoteri bwetine bweti ng'onaatuula. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisakare. Subhanallah. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuujo okulwa emitiyana ye Haji Mukisakare. Salamu alaikum. Nga gaya atuuka awo nga basasula owa kaabu ng'onayingira hotel. Ng'omwana yatandika kukola by'alina kukola. Omanyi abo tebalwawo tebayiba na budde. Ng'atandika kwetema sipeya akoze by'alina okukola. Gayi ng'ayimuka. Bamanyi ekikolwa kigenda kutandika. Gayi ng'amala mugamba nno sigenda kwebakako. Kono kiki? Ofunyeemu obuzibu nti nedda naye sigenda kwebakako. By the way, I'm going to give you 1M. Sagala olowooza nti oba sigenda kusasula. Sente emuzimu w'ekiro ekyo namuwa 1M. Bwe yakeera ku makya ne ku makya teyalya. Wabula yamutwala for breakfast ne banywa breakfast ne namuhaginga n'agenda. Kati omuwala n'atya okubira omusajja. N'agamba omusajja ono yabadde alina kigendererwa ki. Munnange ng'omusajja amala a full month nga tazzeemu mukubira. Kati ono yagenda okebera namba ku WhatsApp nga kweri naye nga tekuli kifaananyi nga bagikweka ekifaananyi. N'agamba oba ngikubeko n'amuweereza olumu ka message hello Gayi teyaddamu. Kati aba ali awo olunaku olulala nga Gayi akomawo yamusanga. Naye mu mmotoka ndala
In fact wali mbu wagenzayo na muntu mulala naye bwe yamala n'amulengera n'amugamba njagala gundi najja n'amugamba wange sebo n'amugamba ate njagala tubeeko we tulaga omperekereko nina kapate nesagala genda nzekka kono kapate kali ludda wambulungujja ng'omuwala atya nga mugamba ng'omusajja amugamba bw'oba otidde funayo mukwano gwo ngenda musasula kitwale nti no ngenda buli omu musasula ekiro kye kitegeeza ye 1 million ona 5 n'agenda omuwerekerako 5 ng'omuwala agamba ng'afuna mukwano gwe nga bagenda for sure there was a party mukwano gw'omwami ono yalina party munnange nga balya nga basanyuka gayi nga bafunira ewokusula basula ku kitanda babiri naye n'afuna ruumu endala n'asulamu omuwala ne bimutabula munnange nga gayi asigala akubira omuwala oli otya biki walidde bwamuteerako 2 bwamuteerako 3 munnange lwali olwo nga mugamba njagala ompeeyo akadde nina kyenjagala okunyumya naawe ng'omuwala akkiriza nga bafuna akafo ke bagendamu nga kalungi very cool nga mugamba ne bw'olaba sakkozesa njagala obeere mukyala wange ky'oba olaba nakuleka kikyoyagala ove mulimu ogwo ng'omuwala birowoozaamu nga mugamba mpa time yerowooze nga mugamba toyinza kubanga weerowooza ku kintu ky'oyagala oli ku kkuba okulwa kuba olina gw'oyagala ky'oyagala kiŋŋambe ebyo byesonyiwe nze nkuwase ng'omuwala amutotolera nnaku ye na kino ng'omusajja amugamba okimanyi nti nsobola okusolovinga ebizibu ebyo mu lunaku lumu ng'omuwala amugamba kiri gy'oli nga yamuwa 2 million n'amugamba bw'onkubira n'esikwata toggwamu manyi mbeera bize ate alabika essimu gye yamuwa kubanga yagikebera ku WhatsApp nga tereese kifaananyi teyaleeta profile pic ya guy yali yabijjako ng'omuwala agamba okay mwana gwe ng'omuwala atandika kulya ssente banne nga abamu batandika omulaba obubi ng'abeera buli kaseera oluusi amukubira ng'oluusi amugamba jangu onsange wano kulanki naye nga tamulidde munnange paka omuwala lwe yaguma n'amubuuza n'amugamba bw'oba oyagala mbeere mukyala wo kijja kite ntoyagala kwebaka nange munnange ng'omusajja amugamba ndi musajja mukulu siina maddu ga sex nze just ne lwe najjaawo nalina stress yange nenjagala mpitiraawo kyova olabanga era bwe natuuka mu room nagaana obbikola naye omuwala agamba okay so after 4 months gayo ono akubira omuwala tagendangako waasula tebeekolangako ng'amukubira essimu nga mugamba ogenda kunsanga mu kifo bwekiti kono omuwala kale baana mmwe omuwala agenda okutuuka we bamugamba nga gayamugulidde oba yamugulira oba yamuzimbira ero nno ng'amugulidde amaka n'amugamba ku bye nasuubiza biibyo bino byonna maama mwana biki byonna gayiyabisuubiza oba okitegeera nga byaggwawo ebizibu era nga mwane upkeep n'amugamba this is your home njagala tufune olunaku tuteeke mufanisha gw'owulira gw'oyagala baanamu omuwala yawunga bannanga omuwala yabeeraawo n'abeera nga atategeera n'awulira banga pressure gwe zikubye naye nga bituufu nga gayamuwadde amaka amalungi n'amugamba saagala kwebaka nawe mu hotels njagala lunaku lwe ndisooka okwebaka naawe ne bake nawe mugana amaka munne nga bafuna lunaku nga bagenda nga bagula fanica wakuteeka mu nnyumba buli kalungi munnange nga bajja baleeta abantu nga babinstallingamu nga bwe babyagala ng'omusajja amugamba saagala kulaba ku bigere ogenda tosobola kubeera nga oli ku bigere ng'ate nze neevuga it is unfair oba okitegeera togenda kubeera muzikaabu nga bamugulira kawundo old model naye nga mpya ya weight munnange bannange omuwala bannaye yeewuunya tannaba na kuyiga kuvuga nga sigaya amugamba itisoke ne bw'onoojo ono natusobola okufuna endala kati amugamba nti kati nga mugamba oyagala yingira digana amaka ng'omuwala amugamba njagala gayingira ku birthday yange nsobole n'okuleeta ku bakwano bange jjukira kati buli omu amulaba klasi yalinnya munnange nga gaya mugamba itisoke time bwe yatusembera nga obulayo nga weeks 2 nga gaya mugamba how would you want to spend your birthday give me your budget
ng'omuwala anoonya mugamba give me time nga anoonya abanaatimba biki byayagala. Guy nga wa Guy budget Guy yajongera million extra 2. Ng'omuwala afuna nga ategeka kaawo ng'afuna baagenda okuyita. Unfortunately nze yali ankoonyeeko naye saaliwo. Naye n'omulimu gwe nabuukinze nga sobola guleka saagenda. Guy teyaliiwo. Yamugamba enjoy with your friends. He wasn't around. Munnange ng'emikwano egimu gimala gisula ng'emirala gikeera gigenda. Naye Guy awo waliwo kamera nga buli kimu akiraba. Munnange obusiru bw'omuwala oba bannange twabaki ng'ate taleetawo nga mu pati mwalimu abavubuka abaamulyako oba yali ayagala balaga kisimanyi baana mwe mukola ebyekisiru. Tekirowoozaako nti Guy ono mu nnyumba yali oluli yateekamu kamera. Ye yalowooza engeri gye yali enjereere baguze furniture bwetyo bweri. Ndowooza wano mu excitement ng'ayima ng'afuna weebaka n'omuvubuka. Teyamutwala eri mu bedroom ne balina bwe badda nga balya bintu. Kuba omuvubuka oyo yasula. Kirabika omusajja yafuna olunaku n'akebera kamera n'abiraba. Kati bw'abiraba n'amutrackinga. Natandika ng'okutrackinga alina essimu gye yamuleetera ezo Samsung Ultra bikoze bitya. Ng'atandika mutrackinga. Kati engeri gye yalaba ng'ono omusajja ndowooza tannaba kumulya. Iyi ng'atandika kutta kyama na muvubuka buli kaseera beeya appointment ziyita. Nga Guy anyiiga. Teyamulaga yasigala amulabirira nga bw'amulabirira. Ng'amuyita lumu ng'amugamba njagala kuintroducinga to some people. Get well dressed. Ng'amugamba kale. Bwe yajja. Nga Guy amugamba. Nakuwa obudde ne sikupapira kuba nali nkimanyi weekyawa. Naye olwa ABCD ebisumuluzo by'ennyumba wano eby'emmotoka wali oddira omulenzi wo. Sigenda kukuvuma, sigenda kukukisa. Ng'omuwala yeecwacwana nga bannange yeewuunya nga yeegana nga Guy amulaga footage nga mugamba okay mmotoka gisigaze neefuluma amaka gange. Bwe batyo nga bamugoba. Bwe batyo nga bamugoba n'emmotoka wenjogerera yagitunda. These rich men are patient but they are not stupid. Never joke with a rich man ng'olaba akuwadde obudde. Mbadde nina okusharinga nammwe muyige. Sagala bibatuukeko. Have a good day. I love you so much. Mbagala